Ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwa Novemba omwaka guno Salt Media egenda kuweza emyaka 11 ku mayengo g'ebyempuliziganya. Abantu bangi abagiwuliriza abaganyuddwamu ebyensusso okuyi programu zaayo eziyigiriza era ezitendeka ezimanyisa abantu ku bintu ebitali bimu. Wanoze kanika masimu gwe mulimu gwange ogw'omutwe era musumba mwebaza nnyo, in fact atusabira nnyo abakola amasimu abaddi nga accessories, so wali tutunda chargers, batteries, screen guards, zino na USB. Kati omwo mubeera mu screens omwo mubeera mu spare parts oyo bye tusinga oddiringiramu nnyo era musumba atusabira nnyo ab'amasimu kiba kizibu okumaliriza enjiri nga tatusabiddeeko ab'amasimu era mbeerawo nnyo ku kyaki olabye ebyo just machines ezimu ku ze tukozesa tools mu kukola amasimu. Waliwo neeno separator naye tukolera kujjako screens ku simu ezo ezimu tools ze tulina naye nga tukyakulira ddala era kyemmanyi nti so tuwendegenda oweza emyaka 12 ne China nja kuba ngenda ekitiibwa kya Mukama nga Mukama atwereddemu tujja kuba tugendako e China ekirooto kye tulina. Ntale Dennis atunda masimu wali eri Kosovo ayogedde ku ngeri gye yeegatta ku Salt Media era nga independence y'omwaka 2022 eyali ekkololo tali gyerabira yamusumulula. So tizo kugyegattako yali 2021 kuba we namalya form 6 covid yatukwatira kati netandika omusumba nasinganga muwuliza mu biseera bya covid nemberawo nga ntega soloti nga yita balokole n'abatali balokole nembera nga nsabirayo alafu ne maani endokoka nkyebaliza nnyo Katonda kibula independence yali ya 2022 ekkololo egyo nasinga okufunamu nnyo n'amagezi ne wano oba ogamba akatono kentuuseeko. Salt Media enkoze bulungi nnyo yanjinamu essuubi lingi okuweza emyaka gino 11 kuba otunira we natandikira n'ebifaananyi byange wano mbirinamuko oba musobola obbirabako wano we natandikira ndowooza olaba ne gundi mu kakonteyina wali we nali kyekyo ekifaananyi ekyo ndowooza sitika za Salt oziraba era nawo kawunta zange weziri nawo ku kipande. Salt ekozeemu omulimu gw'amaanyi nnyo era tugenda beerawo tujaguze tuweza emyaka 11. Ono talemye kutubuulira programs ki ezisinga okumunyumira ku Salt Media. Singa okunyumira ku radio mulimu omwana w'omwami ne munnakyala awo ku ssaawa 3 paka ssaawa 4 ng'enjiri tennagira ng'ogyeko nti n'emisingi nga kale ezo yeeyo ez'enjiri zo programu zo nnungi nnyo naye kati ngambanga zino neya Madam Susan kumacha tambula n'okumanya naye nnungi nnyo. Then nezibula atudde ey'okumacha ey'aba Jeremiah nayo nnungi etukolera bulungi nnyo naye nga kwana kabeerawo myaka 3 era nnwana nnyo kwawe nali wali nga nkyabeera ali mu kakonteyina we naviira n'ewaka nga musumbagaba bimonde muve wammwe netandika okusula omwo nezija nga mpola myaka 3 gye naakamalayo almost ku Soroti okwo e Canaan naye nti nfuba nnyo olaba nga sigobebwa mu kyaki kuba tugaba emyaka 3 egiwera Katonda kyofunye tambula ogende tewali akugoba talina mafuta go okitegeera. Ekikolera wanene Kosovo Big Deal Phone World Center tukanika amasimu ngyagaliza Salt TV emyaka 11 ne bujinga wangaale. Mbeerako nnyo ku Salt era program gye nsinga okwagala ey'okumakya eya Susan Makula ne Kisaaki tambula n'okumanya naye essaawa 3 ey'ekiro ey'omwana w'omwami ne Jeremiah Chose ayo programu ezebbiri zinkolera nnyo n'emisingi sivaako tubeerako Big Deal atwagaliza tukubiriza okuwuliza Salt. Yoga Salt Media okuweza emyaka 11 ng'oweereza eggwanga.